Ekibiina ki NRM gye buvuddeko kyatongoza enkola y'okunoonyeza President Museveni akalulu nga kikozesa obukiiko bw'oku byalo era nga buli kakiiko kaliko abantu 30. Mu nteekateeka eno buli kyalo kyasuubizibwa okuweebwa emitwalo 63 gyokka kyokka abakulembeze ba NRM okuva mu byalo n'emiruka okuva mu magombolola agasoba mu 8 mu disitulikiti y'e Buduuda bagamba abakulembeze baabwe abaweebwa eddimu ery'okubagabira ssente zino bazibaweera mu bitundu. Waliyo Buyi parish erina village 11 mulimu abalala baafuna nga bajjanga abantu 8, 10, 15 n'abalala bangambye juzi mbo kanzala ve twali mukaaga ne batwa mitwalo 6 kyokka kati zasikala ku mitwalo egyo nga akamusaba zaalagawa. We get 2300,000, then the rest people they run with it, and the community start quarreling with me, chairman, that you give the money. I give the money, but the money is not enough for those people. Bano bagamba n'okugaba ssente zino abakulu basosowaza ab'enganda zaabwe ng'abasigadde bwe babaako ensisinkano gye babaamu babasaatiza NRM okubajja ku mulamwa. Someone comes and he knows this one is my relative, maybe it's my sister, is married here, so they give that one and they leave a person who was to be in that line of getting the money. Now the money which was to be there, it was 19 million plus. But they gave us 7 million plus, whereby the rest of the money they were taken away from the community. They just gave them a t-shirt and a soda plus biscuit. Bano bagamba singa abakulu okuva mu kibiina ki NRM kussa ne President Yoweri Museveni tebayingira mu nsonga zino baliwunzika nga tebamukombezzaako kalulu omwaka ogujja. Babeera nga baazirya tetugenda okuba akalulu ka bwerere okukyako akalulu kaffe ku kabaate omulala ali bwerere naye abantu tebagenda okutukozesa tuwe muze akalulu ka bwerere. So the people they have suggestion that since we didn't get the money, they have to run to the another side of Nandala Mafabi. They leave Musei to be with their thieves. They are going to opposition. You know Nandala is the son of the soil. Now everyone is running to Nandala, and Nandala has been in Mwalukan, moving from Kiholo to Shiambi. He has been a born of Mwalukan. He was educated from Bumwadi. Bino okubyogera babadde mu lukungaano lwategekeddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Agnes Nandutu ng'eno gy'asinzidde n'asaba abakulembeze ba NRM ku disitulikiti okubeera abalambulukufu. Andrew Nahaboya ow'amawulire mu NRM ku disitulikiti y'e Buduuda agamba waliwo enkyukakyuka ezaakoleddwa nga kati ssente zino zigabibwa ssentebe b'ebyalo olw'obuvuyo buno obuzzeewo. These new guidelines say we take the money to the village chairperson, NRM chairpersons of the village. They are the ones that will deliver the money to the 62. The chairperson will deliver to the 62. That will be now the 63 in a village. So that's what we are doing. They complained before, but currently that's what we are doing. Kinajjukirwa nti ne Sabbiiti ewedde bannakibiina kino okuva ku kyalo Nawanzaali mu ggombolola y'e Mazuba mu disitulikiti y'e Namutumba nabo baava mu mbeera ng'ekibatanudde kwe kubawa ssente ezitawera.